Mwebali nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera nze Wasswa Emmanuel tubaye tuludde okukwasaganya okuseeka wano naye ebiseera bye bisinga seeka abeera eri ku mutimbagano gwagenda gutuufulira amannya ze mulabayo nnyo so abasinga okumunoonya gye mutera omusanga naye twakozesa akisaka nange gye tuli mu kisiibo naye ngamba seeka kajja tulungamye ku myoyo tubeera nnyo mu mboozi z'abayimbi biki katufunemuko ku kaseera nga kakunyumyamu ku bintu ebitugatte ebitunera tulyowa tulabula ne Biva Organic Accessibility nga bulijjo ku Lubaga Road omusawo omukugu omutendeke enamba y'essimu ya Biva kweri gendayo mwogeraganye ebisingako awo mulabe ekiddako ku bujjanjabi bwo Seeka Omar. Naam. Oli otya Nansana? Alhamdulillah ndi bulungi. Obaye weekolera erinnya. Ologera ekigambo Seeka Omar. Oli agattako ogamba no Nansana omusonyi w'edduwa. Omwami yali ava Takeeyo. Najja nantuukako nangamba ekigambo ekyo kye kimu. Nangamba munnange ffe bwe tubeereyo mu nsi z'ebweru. Bw'ojja n'otuuka bw'oti ku National Airport oba ekisaawe ky'eggwanga. Istanbul. Eky'ettaki. Nobagamba nti ngenda Uganda. Naye bw'ojja Uganda bw'oti n'otuuka ku kisaawe ky'e Uganda kyo eky'Entebbe. Nobagamba bannange ngenda wa Seeka. Bagamba ogamba ono omusomi w'eddu w'Nansana Seeka Omar. So barakallahu fikum wa jazakallahu khaira ebyo tebi ekyo sigwasoose okukyogera abantu bakingamba enno mukkirize mbalamu Seeka abalabi b'omukutu gwaffe guno baguyisaani Wasswa Emma ne Trust Media mukkirize mbalamu Seeko abali ku mukutu gwaffe guno Wasswa Emma ne Trust Media nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Sheikh Umar omusomi w'edduwa akulira abasomi b'edduwa bonna mu ggwanga Uganda. Nga ntuula wano wange Nansana Masitowa ku Ngabo stage nakati ndi maka gange ndi musanyufu okulaba nga Wasswa Emmanuel ne Trust Media begase oba bazze okundabako wano tujje tuwayeemu naddala mu kaseera kano aka Ramadhaani mu mwezi guno ogwa Ramadhaani omutukuvu omulungi so nga tuguweeweeta nga tugusuusuuta ate nga tusiiba. Seeka. Naam. Ramadhaani oba omwezi gw'ekisiibo sijja kwesanya bya Lusiraamu nja kwesa ebya bulijjo omwezi gw'ekisiibo mu Busiraamu gutegeeza ki? Naam, barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Omwezi gwa Ramadhaani nno Allah yaguteekawo nga mwezi gwa kwejulula, mwezi gwa kwetukuza, mwezi gwa kwenenya. Abooluganda ffenna tuliwo wano mu nsi naye nga tewali atasobya. Tewali mwana Adamu atasobya, tewali atuukiridde. Era nze kyemuva mulaba emabega eri mu mboozi zange zonna ze najjanga nkola n'omukulu ono Wasswa n'ataakinganga nnyo bannalumbagananga nnyo omusajja eyeeyitanga Pastor Ssenyonga nga ye yeefuula mbu atuukiridde ng'alina omusumba omu bambi eyafa Allah amuwummuze mirembe amusonyiwe ebyamusobako Pastor Iga ng'amulumba nnyo nti ye mufu mufere buli pastor yenna n'alumba bujingo n'alumba nti naye ng'asigala kyeyita pastor nga banna abalala ekyo namwataakinganga ate nga nti omwataakinga ennyo kuba ndaba ye mulokola ate nze ndi musiraamu naye nga kinnuma okweyita omutuukirivu. Abooluganda mu duniya muno temuli mutuukirivu, taliyo ne bw'abaani olaba twaligamye nti omutuukirivu ye yalibadde nabbi oba omubaka bannabbi eri nze eddiini yange gye ndimu Busiraamu nabbi eyasembayo yali Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye yafa. Wadde mu ddiini endala batugamba Yesu biki ebyo sijja bigenda musibimanyi nnyo kugamba eyange gye mmanyi. Kati oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tetujja kuddayo kufuna nabbi mulala yenna. Okitegeera era tetumulina eno waffe mu Busiraamu nze mpulira eri mu ddiini endala yeeyita nabbi ebyo byabwe nze mmanyi ekyange eky'Obusiraamu. So olaba neyali mukwano gwa Allah oba abaali bakwano ba Allah nga be bannabbi nabo baasiibanga omwezi guno era nabbi ng'abagamba nti swallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mulabye ensaala ng'eswala bwekukakatako gwe nabbi naffe bwetukakatako era nabbi n'afuba n'abayigiriza eswala n'amala n'abasaaliramu bano bamugamba tusaali tutya n'abagamba n'abasaaliramu Allahu akbar n'akutama n'amala n'abagamba swallu kama ra'aytumuni usalli. Ramadhaani ono bwe yatuukanga mu mwezi gwa Ramadhaani munnange nga n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba bannabbi ba Allah bonna nga basiiba bwe bamala okusiiba bwe baba basiiba ekitegeesawo omwezi guno gwa Ramadhaani kwegayirira Allah atuggyeko ebibi atusonyiwe ebyatusobako
atulungamye mu kkube golokofu era tugenda okuva mu mwezi guno ng'ofaanana ng'omwana omuto eyakazaalibwa. Kitegeeza kimu ekyo ti mu mbeera yonna engeri omwanadamu gy'atatuukiridde tulina okusobya. Mu kusobya okwo y'ensonga lwaki tusiiba. Allah kimusanyusa okutunuulira omuddu we bw'ati nga yeseeka Umaru yeseeka ani omulala yenna ali mu enjala emuluma naddala abantu abasiiba ng'alina akasente alina ekyokulya n'akyenenya n'asiiba enjala n'emuluma munnange Allah kimusanyusa nnyo era agamba omuddu wange ono asiibye. Lwaki tusiiba? Allah kiba kimulaga oba tuba tumulaga nti ddala gwe tusinza ddala tukimanyi nti Allah ye yatutonda era bw'omala okusiiba n'omugamba Allah nsonyiwa ebyansobako byojjukira n'obyogera byotajjukira n'omugamba Allah n'ebirala bye neerabidde mwana tunaalabika nga abikusonyiwa kubanga osiibye osaddaase. Lwaki tuwayo zisaddaaka zino? Allah wange munnange mpaddeyo emitwalo gino 5 kati waliwo abayita ku mukutu gwo ne baliisa abatalina nze omukutu gwange ogwa Sheikh Umar Ofiso nagwo bangi bayita okwo ne bafuna n'ennamba zange nno ez'essimu abalala baveeyo ne bajja ne babeera nga basobola okumbuulira ne baŋŋamba Sheikh Umar munnange tutaddeyo sente bwe ziti zisiibulula abantu tutaddeyo sente bwe ziti zizimbe emizikiti tutaddeyo sente bwe ziti gulira bayimaamu kubanze eno gyendi mu kitiibwa kyange oba mu kiti kyange manye bayimaamu abatuula ku mizikiti nga baweereza busiraamu nga tebalina kyakulya tebamanyi na kyakusiibulukirako kyokka balina emizikiti gye bakulembera n'otunuulira imaamu nga ekkanzu eyabiridde esiwuuse gye yasalira mu yidi eri neeno kaakati nze eno sente ze basindika era ntunuulira ne ŋŋamba omuzikiti gwe Kabojja bambi imaamu waamu tajja kuba bonna batuuka mu ngalo zange batuuka mu maaso gange naggambye erinnya Sheikh Umar munnange eddenemu Allah alhamdulillah mweyebaza nti yali situlamu. So tuyitirize nnyo okusaddaaka noono omusajja nga Waswa Emma ne Trust Media bw'obanga obatereddeyo ennamba ezo ez'essimu munnange ne muzisaddaakako era Allah okusaddaaka kwammwe akukakasa baakutereeza nga bwe basaddaaka ewange ku mukutu guli oli naawe akwata essimu n'asindikako ssente milioni 5 3 2 kakadde mitwalo 34 n'akuteerako message nze gundi sindikisiza ssimu bweti munnange sente ezo nzisaddaase seeka gw'omanya abakateeyamba abantu bangi bajja balimba bangi baveri nagamba nti ffe tetulina naye nga ddala kituufu alimba kati ffe n'abakulembeze mu ddiini eno tumanya abatalimba. Gwe nga Waswa Emmanuel oyinayo abantu ku mukutu guno abeetaaga obuyambi bomanyi ng'oli baamuloga kookolo baamuloga okugulu oba kale yafuna obuzibu n'amenyeka oba accident n'atuula awo famire ye yeetaaga emitwalo 2 oba 7 afune empeke oba eddagala erinamujjanjaba naye wallahi nga tazirina. Mu kaseera kano ak'omwezi guno ge tulimu munnange tuyitirize nnyo okusaddaaka omukutu guno gwa Waswa Emma era guteekeko akasente konna k'oba olina yoona akimanya nga Waswa Emma n'amanya nti waliyo omuntu bw'ati munnange Allah mulungi ne bw'oteekayo sente ezo nga zaakuyamba nga ye Waswa Emma n'azirya n'atazituusa munnange Allah akuwa empeera za kusaddaaka eri era ozifunamu. Kati ate tekiriiko ddiini wulira omukutu gw'oyitako gwa Waswa Emmanuel tusaddaakira mu kisiibo kya mwezi gwa Ramadhaani gw'abasiraamu naye munnange n'atali musiraamu bw'osaddaaka Allah akuwamu musera nze abayita eri ku mukutu gwange ogwa Sheikh Umar Ofiso mugamba saddaaka omala okusaddaaka nteerayo message sifaayo gwe Peter gwe Emma gwe Andrew oba gwe Abdallah bw'omala okusaddaaka eri teekayo message bw'oteekayo message eyo nze nzisoma ku ssimu zange ezo nenkusabira nemmanya nti tugenda mwezi gwa Ramadhaani kubanze buli kiro nakikwata okuva nga nyina emyaka 9 buli kiro ngeri gyendi nti ndi musajja musomi wa dduwa buli kiro mwezi gwa Ramadhaani okutandika ne ssaawa 8 paka 10 mbeera mu dduwa z'abantu bange abo bwe batyo ekiro ekya Lailatul Qadr wekintuukirako munnange nze kinsanga ntambula kuba Allah yennyini yeyeewaana yeyeekakasa yeyeerumiriza n'agamba nti munnange mu mwezi gwa Ramadhaani ogwo mulimu ekiro mu biro tukiyita kya Lailatul Qadr ekyo ekiro ekyo bw'okisabiramu Allah akuwa bye weetaaga. Nze nensinzira ku mikutu gyange giri ne TV zembeerako ne mbagamba bannange tusaddaakemu era abantu bandeetera ebbaasa oli omuntu aleeta ekifaananyi kye n'awandiikako amannya ge n'ateekako ennamba z'essimu ze
n'aleeta ebbaasa eyo ne ssente ze tuba tumutumye eri ku mukutu gwange bw'azireeta nze nkwata ebifaananyi ebyo ne ssente ne mbasabira ekiro ekyo okutandika n'olusooka nga olunaku olusooka mu mwezi gwa Ramadhaani paka gye tusembera ekiro ekyalayira tulekadiri kitera kujjaawo ebiro 27 okwebiro 18 ebyaffe ebyokusiiba naye nze binsangayo nabwe kityo mu abali eyo muyitirize nnyo okusiiba Allah ngeri gy'asanyuka ng'alaba omuddu w'enjala emuluma gwe n'okola bibiri n'osiiba n'osaddaaka ne weeyisa bulungi n'otambula mu mbeera ennungi Allah bw'omusaba mu mwezi guno gwa Ramadhaani n'atakuwa ky'osabye tekisoboka era Allah yennyini yeyeevunaanyizibwako mulwakuba temumanyi nze engeri gyendi nti ndi musajja musomi wa dduwa ndi musajja musabizi w'abantu munnange mmanyi bwe basuusuuta Allah Allah n'akuwa kyayagala naddala nga nfunye aya mu Qur'an Allah kyeyeekakasaako n'agamba nti iduuni astajibu lakum ani ayogedde Allah ategeeza ki munsabe nja baanukula kati nze nga nkukoowoola gw'olina ky'osaba Allah eno neeri mujje mbasomere edduwa kubanga ekigambo dduwa kitegeeza kusaba nze nkakasa Allah bw'agamba nti iduuni astajibu lakum musabe nja baanukula musaba lazima nnemerako era ky'ovala omulimu guno ndi mukenkufu mu gwo era nsabira abantu ne bafuna bye beetaaga Seeka olambuludde ensonga zino bulungi nnyo si ku intervenize lwa nsonga siri mumanyi mbino nkezaako kubanga tugezaako abatuwagira bonna basiraamu n'abalali basiraamu kyovola bwolina okuwa ekitiibwa n'owuliriza kati kambuuza ekibuzo ekirala baani abateekeddwa okusiiba era baani abasobola okufuna shotikanagazi eryo sigenda kusiiba barakallahu fikum wa jazakallahu khaira enno ekibuuzo ekyo baani abateekeddwa okusiiba ne baani abatateekeddwa kusiiba basaanye okufuna shotikanabi wafaali eyo omuntu yenna ng'otegedde obulungi obuli mu kusiiba munnange ne bw'oba n'endwadde wammanga zino zengenda okumenya ng'otegedde obulungi obuli mu kusiiba osobola okusiiba for example Allah yatulagira omulwadde mariida ng'oli ku mulwadde olye ennaku ezo jaziriwa ng'owonye okiwulira obulwadde bwe buluwa gwe tojja kukwatibwamu katwe katono mpulira mwana akanuma kandye kutukutukutukutu tojja kuwulira nti akagere kano kannuma kandye bannange nze akagere kannuma nedda bulwadde ki bwe bagamba olwaleero omuntu osobola okulwala for example omusujja n'obeera nga bakuteekako drip kuba kasita bakuba empiso nga wasiibye oba osiibulukuse okakasa kasita bakuba empiso nga wasiibye ng'oli musawumu oba osiibulukuse kasita odda mu bigambo by'okuwemula oba okuvuma oba osiibulukuse ekisiibo kirina amateeka mangi kyovala bwe tukisiiba twetaaga nnyo okukipinga quiet n'obeera muntu mulamu kasita ovuma munno kasita ogeya munno olaba kasita odda mu bwenzi kakati omuntu nga olina mukyalawo wamuwoowa emisana zino nga twasiibye tebakukkiriza kwegatta naye gwe kasita ojjayo bwanakuubwa ate omukyala wo wamwanjula wamuwoowa sawa misana enjala ng'ennuma siraba na byakukola obudde tebugenda n'omuyita maama Abdallah jangu ondaga amasaati gange gyogawanika najja n'agenda okutuukako n'ogamba kati ate tukola ki maama Abdallah tanafumba oba yafumbye dde obuugi buli eri buboobera emmere erinda saawa emu n'omugamba weebakekaawo n'omukwatako n'ogira bitya omutaka n'agira ki kasita mutaka yerega bwe tunoofulumya amazzi ge bayita ag'obwagazi oba osiibulukuse era kasita weegatta ne mukazi wo wadde muli bawoowe mu kiseera ekyemisana obudde nga twasiibye bukyali misana oba osiibulukuse kambuuze katono nnyo abaana bangi abatanaba kuwasa nga basiraamu n'okufumbirwa bwe nafunye ku lipooti badde bayingira ekisiibo bangi beegasse ne bannaabwe nga baaniriza omwezi guno nga bagamba nti mu kisiibo tebakkirizibwa kwegatta paka nekiggwako sooka onkubiremu ku tooki awo kyono leero oyo obeera musenga vuddemu ngazzeemu kubanga kirungi kye baakoze baabasiibudde kuba bamanyi kye bali mu kibi
Yes. Ne bamala okugenda ne babasiibula ebyabwe mu bwenzi bwabwe mu zina yaabwe be bamaliriza bagenda kusiiba. Kakati ate bagenda kukola ekisembayo ekyobusiru bwe banaamala okusiiba ate ogenda kwesanga basiibula okukira. Nkugambye ekisiibo oluggwa leero ne babatandika kuba kusiibula batuuze. Kakati olwoba okutte oyozezza olugoye lwolweru lutukudde n'olwanika mu ttaka. Kyandikoleddwa kitya? Kyalikoleddwa bwe kiti nti abantu bano be mwayenzeeko nga mubasiibula ekibadde kisinga obulungi kubawoowera ddala nga mugenda mu mwezi gwa Ramadani. Seeka tunaawa buli omu tunaakomawa. Ate obusiraamu butukkiriza abakazi bana tulina bangi. Bwe mba sina busobozi buwoowa. Ufunayo omu oba babiri. Nga talina busobozi buwoowa please. Omusajja yenna Katonda yatuteekateeka era tulina mu aya mu Qur'ani omwe egamba nti omusajja yenna alina obusobozi obubeera n'omukazi kasaba nga asobola okwetuusaako ekyokulya. N'omukazi ali ku grediyo ey'okumufunira ekyokulya munnange gyekiri omukazi wo gyali leka kwekakano ffe kitugambisa mbu sirina busobozi buwoowa twegaganula ne tugenda ku bakazi abatali gredi yaffe. Obufumbo kibeera nti oba okuwasa omukazi kiba nti owasa omukazi gw'ofiitinga naye anaakutegeera. So omukazi gw'oyagala. Ekyo nange nakitegeera. Okitegeera? Omugagga yawasa omukazi gw'ayagala kuba abeeramu ne kaki? N'akasente. Naye atainaamu. bw'oba tolinaamu. Wasa akwagala. Wasa omukazi grediyo gw'osobola. Gwonowa akasambu akakkirize. Gwonowa ebbiri n'agenda n'ayiya ekikomando n'agenda tuziyireko ennaku mmeka. Naye ffe obuzibu bwaffe tuli baavu ate n'otunuulira omukazi owa gredi eri ow'abagagga n'ogenda mbugoyo gw'ogenda okuwasa. Bw'omutuukako n'omusiriwalirako n'omugamba maama njagala kuwoowa n'agamba gwe nno. Njagala kawundo. Amahare gange njagala kawundo. Nogamba ndabika sinneetuuka. Munnange gy'oli nga ogenda kwetuuka ng'abakyala gye bali tagenda kusaba mahare ga kawundo. Ajja kusaba Kurani. Agenda kusaba Kurani. Agenda kugamba yegwe baawangoze onoosobola okunjiyizanga olunaku n'oleetayo ez'ekiggulo ne tulya ne twebikka kadde yange eno gye ndimu tinja kusobola. Okay, amahare genjagala nsomera Ikhilaasu 3. Nosomulula a'udhu billahi minash shaitani rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mirundi eji no mala n'agamba nti ge mahare gange bwerere wala omukono gwange Saalongo yangamba nze bawalaba ngo balaba Emmanuel nti kasito nompa mahare ng'omutwala kasito nompa Qur'ani nitulungira omusajja nangaze ndi mugagga sina kyenjagala. Of course bwe busiraamu okyembagamye nti obusiraamu bwatwanguyiza nnyo okuleka nga tomanyi bulungi buli mu kisiibo munnange bw'oliira mu kisiibo. Abantu tubadde tukyali ku bantu be bakkiriza okulya. Bw'obeera ng'oli mulwadde ddala ng'olina okukuba empiso olina okumira amakerenda emirundi 3 oba 4 olunaku munnange tokkirizibwa kusiiba. Bw'omala okusiiba ekisiibo ng'owonye ekisiibo ennaku zino z'oliddo jakkiriwa. Waliwo abantu abalina obulwadde bwe bayita obw'olukonvuba for example nga nze. Nina endwadde zino ez'olukonvuba tulina endwadde zitumenya ez'olukonvuba ezitawona nga zitugaana okusiiba. Oyinza okubeerayo nga nze nyina ulcers zinnuma zimpisa bubi okutuuka ssaawa 6 nga sinnalya lutalo lwennyini mba mpulira nga nfa nzirikanvaawo nzirebeta. Naye buli kiseera ekyawo akaseera nga tugenda mu swawumu engeri gye mmanyi obulungi bw'eswawumu munnange ensala amagezi era ku luno badde ngenda okusiiba ng'ekisiibo kitandika kigenda okutuuka nadduka ewa dokita wange nankyekinga naga alusaze zino ayina eddagala lyeyandeetera okuva mu Bakoleya nankuba empiso 6 zennaku 6 n'amala nampaka kiti awo kabokisi kalimu amakerenda 3 amakerenda 6 nga nkamira ennaku 7 nangamba alusaze ziwone ddala complete and oluso munnange ebyo byonna nembikola olwokuba mmanyi nti ekisiibo kijja kisembera njagala okusiiba nenejjanja balusazi era neziwona nkulaga olwaleero nasiibye essaawa zino ziri eno sina kye naaliddeko mpulira bulungi ate mpulira essanyu nti nsiiba ngenda kusaba Allah anzigirewo emisanvu anzigirewo abalabe bange ampe ssente ampe byensaba byenjagala ansitule mu ddaala njagala nange okubeerako ne zaakedi mu kibuga omwo ngambala mu 27 zonna za Seeka Umaru lwakuba katwalayo tebikyajja ne boobeera nazo
okwekankweke naye ne bwozikwekanga gwomanyi zizo abantu tebamanyi nti zizo ogumirako okigumirako ekyo so osobola okubujjanjaba obulwadde obwo ne bweba buganye ng'oli wa bukonvuba nze nalabako omusajja twali tusaala ku muzikiti awe nakasero tusaala zuhuli ne tugenda Allahu akbar ku rukuu betuvaayo ne tukka ku sujudi wansi ku ttaka betuvunama bwe tuti omusajja oli yalina obulwadde obw'olukonvuba nga baamugana okusiiba naye ng'amanyi nti ayagala okusiba obulungi obuli mu kusiiba munange omusajja ffe twasituka bwe tuti ne tuvaayo omusajja yasigalawo awo n'abeerawo awo ne tusaala esswala neggwayo erakezi Imaamu agenda okutoola salama assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ne tusigalawo omusajja ali awo bw'ati asirise mulowooza akyasaala tulowooza akyasaala tugenda okumukwatako ayali amuliraanya amukwatako bw'ati gundi amusindikako bw'ati yagwa eri bugwi nga yalemaliddeyo bw'ati ng'akazi afudde okiwulira yafiira mu swawumu mu kisiibo alina obulwadde obw'olukonvuba era n'obulwadde obwo tebakukkiriza era Allah bw'omala n'ofa ng'oyo omwami katusabe Allah amudamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako naye bw'omala n'ofa mu nfa eyo ng'olina obulwadde bwe buti obw'olukonvuba butakkiriza kusiiba n'osiiba ate n'ofa Allah akunyiigira era ensonga lwaki nteekawo edduwa nga ngamba Allah amusonyiwe ebyamusobako okitegeera ti obulwadde lwaki omusajja oyo yafa nze nakimanya nti yategeera value eri mu kusiiba munnange n'asiiba tetukkirizibwa kusiiba ng'olina omukazi atali muwoowe ensonga lwaki abantu balwana nnyo mu kaseera kano nga tugenda okusiiba n'olaba oli bwe yeewola akasente bwalwana afuna akasente awoowa omukyala ate bannange ekigambo kuwoobwa lwakuba abantu baffe be batamanyi bulungi be batamanyi busiraamu naye ekigambo okuwoowa mukazi munnange kyangu busiraamu buno ddiini nnungi gwe lwaki okwata omukazi oba muwalaawo n'otunda mutunde ekyo Allah yakigaana omusajja ova munnyumiza yagamba nti gwe kasitompa Qur'ani yaŋŋamba Emmanuel Ogina onoosiramuka naye ate ekyo nno yabadde akoze ensobi ekigambo kya taata lwakuba nti era yataddeyo akawaayire akangu ekigambo kye bayita okuwoowa kati kanneeyambisa omukutu guno ogwawaswa Emmanuel ne Trust Media ekigambo kye bayita okuwoowa abasiraamu bangi muyina ensobi ze mugenda mukola nojja eno waswa Emmanuel ofunye omusajjawo gwe Abdallah n'ofuna mukazi wo ne mubeera naye ebbanga lya mwaka mugenda okusiiba n'odduka ku muzikiti ewa imaamu oba ewa haaji n'omugamba munnange tuwoowe tugenda mu kusiiba imaamu n'akugamba funayo emitwalo 10 tukuwoowe eyo nsobi ekigambo kye bayita okuwoowa ye muzadde w'omuwala okukwata muwala we n'akuyita n'akubuuza gwe Hadija tiyani omwami ono ye Abdallah okkiriza okugenda ne Abdallah obeere mukyala we omukyala n'agamba nti ye bw'aba okukkiriza nti naam nze mbakkiriza mubeere bulungi kati kye bayitanga endagaano awo kuba kuba kuwedde kye bayitanga endagaano ey'okuba teweekyuse ku byoyogedde kwe kubuuza omuwala taata w'omuwala n'amubuuza nti omuwala ono oyagala ki ky'oba okakasa omusajja ono akikuwe tiddala agenda kukutwala omuwala n'akugamba njagala kawundo mu grade eri ennene omuwala n'akugamba mpe 3,000 oba nsomerayo Ikhlas oba Al-Fatiha 8 kati bw'amala bikusomerayo eyo y'endagaano gye mukoze nga bano abalala gye bayita marriage certificate bwe mumala okukola endagaano eyo n'ogikwata n'oyowaayo nga taata wa muwala akugamba falhamdulillah genda mubeere mbaagaliza obufumbo obulungi kye bayita okuwoowa ye taata w'omuwala okufulumya ekigambo nti muwala wange mukuwadde muwoowa abaana oba abakyala b'abendi abaana b'abendi n'okwata Haji Abdallah n'okwata Hadija n'omutwala ku muzikiti omuwala nazaalibwa Kapicholwa gw'omulenzi wazaalibwa eno Jinja oba Kisolo mupangisa wali Makindye bwe muli ne mukyala wo gw'ofunye mu mwaka gumugenda kusiiba n'omutwala ku muzikiti gwe Makindye tewali na muganda we tewali na mwannyina ne kitaawe gyali bonna balamu n'omutwalira seeka nagampa emitwalo 10 n'ekwata mu ngalo yogera bino ankuwooye obwo okuwoowa obufumbo tebuliiyo bajjama oba osigadde okyali mwenzi taata w'omuwala bw'afulumya ekigambo ti nkuwadde muwala wange oba omaze okuwoowa bw'aba taliiwo
era emitendera weegiri waliyo baganda batata we waliwo bannyina baani bwe bito bwe bijja naye bamaseeka mukola ensobi nnene tukyalina Sheikh Omaru ageza okuba nga tulambulira museeka okusiba kuno okujjudde mu kaseera ng'eggwanga lirina okusomozebwa okusomezebwa kuno we kuli mu byenfuna n'ebisigadde naye ng'ovudde ku ekyo ekimu ku bintu ebisinga okutta amawanga ag'enjawulo bye bintu by'obusosoze n'okuboolagana okuboolagana ennaku zino okwereka lwatu ate kuyolesa ennyo ennaku zino mu kufa kwa abadde sipiika ndowooza bigenda maaso oyolera mbiraba eggwanga kana akaseera abasiraamu n'abatali basiraamu tukakozesa tutya okukubudaabuda ensi n'okukoma emyoyo gy'abadde bemaze okweyuzaamu. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Enno Allah feno mu busiraamu tuyina olugero olugamba nti Allah tagera kibi. Buli ekikutuukako ebeera kaddara Allah kugera kwa Allah era batugamba nti ekibi gamba alhamdulillah, ekirungi gamba alhamdulillah. Kati olaba Allah mu kaseera kano eggwanga lirimu kugira bweriti abantu beyuzayuza kati Katonda mulungi era babatunuulira bwati n'amanya nno bino bitonde byange nze nabitonda nkole ntya munnange Katonda ayinza okuteera emmere ku sowaani bwati ng'ekigenda okutta yenjala naye n'aleeta emmere n'agiteekaawo n'asirika bwati alaba onoogirya oba onoofa n'ogaana okugirya akuteeke mu muliro ukitegeera kubanga ye Allah bw'akuwa emmere bwati ku lusiniya n'ogaana okugirya n'omala ofa enjala Allah akunyigira nga temuli mu kisiibo baggwe ekikutta njala n'akuteera emmere awo n'ogaana okugirya n'ofa abajja kukwokya omuliro kati mu ggwanga kubanga liyegaayegana bwe riti bino biri bweta emmotoka zitambula zidda mabega enkoko zitakulawo zizza mabega zitereziraba obubuka buli kimu kitambula bwe buli kimu kiri upside down. Katonda mulungi n'aleeta omwezi gwa Ramadhani bwe bu mu kaseera kano abooluganda nsinzidde ku Trust Media ne Waswa Emmanuel omukutu guno mbagamba ekigambo kimu buli omu atuukiriza amateeka gali mu kisiibo kino tusaddaake ennyo tusiibe twewale buli kimu buli omu wanika emikono gyo nga tusabira Uganda okutebenkera nkakasa nga ntya Allah tugenda okuva mu mwezi guno eggwanga ligenda kuba literedde kubanga ye Allah tutereddewo kye tulina okwegira okusabirawo omuwaatwa Allah awanjaga iduuni astajibu lakum munsabe nja baanukula tetulina maanyi gayinza kulagira Katonda kukola ekyo okuleka tulina ekkubo liri eri lya kumusaba kati ate n'aleeta omwezi guno gwa Ramadhani gwakkiririzaamu buli ssaala ajogedde abaasabye essaala eyo oba olina amannyo mukama oba toyina oba olina olulimi mukama oba tolina oba oyimiridde otyo oba oli mu ango ki Allah agamba omusiibi yenna munnange ng'osiibye n'osaba edduwa gy'oba osabye oba okusaba kw'oba osabye kwonna mu ango yonna nja kwanukula munnange k'obeere ng'oli musiraamu kobe nga toli musiraamu saddaaka nga toli musiraamu osabe Katonda ajja kuwa fenna tusinza Katonda ali omu mu ddiini zonna ne waba toli musiraamu nga tosobola kusiiba siibulula atali musiraamu era okusiibulula omanya asiibulula omusiraamu era gwe atali musiraamu okusiibulula omusiraamu eyasiibye tekigaana genda mu muzikiti manya mu church kusaba mu kereziya wa reverend wa father wa pastor wa bishop wo gwe kateeke akasente ako ogende osiibulula omusiibi omusabe Katonda obyoyagala mu church dduka osabe byosaba munnange byonna bijja kwanukulwa nkakasanga nti Allah ndi musomi wa dduwa manyi obwongo nina obukodyo bwempitamu okusaba Katonda nayanukula edduwa zange mmwe mukole ekyo ndayira nti Katonda tunagenda okuva mu mwezi guno ng'eggwanga litebenkedde okimanyi nti mu kaseera ka lockdown corona nga yakajja bwati nasinzira ku Spark TV bampa program ngeri live nembagamba abooluganda nabagamba ekigambo kino bonna bakizuula luvannyuma era ow'ekitiibwa president namwebaza yaŋŋamba nti kasajja gw'olina obwongo era nze president bwe mba nnyumyako naye yaŋŋamba nti naye okimanyi nti Katonda yakusindika kusabira bantu gwe mulimu gwange era kyova olaba mwempita n'empangula abantu abampalampa entalo nze bw'ojja okunnumbagana mu ntalo zange nkutunuulira ne ŋŋamba naye ono munange Allah yampa amaanyi ago nze nyinza n'obutakwatako n'empita eno mu dduwa zange n'ensaba Katonda n'akugoyagoya ebyo bisoboka kubanga yampa amaanyi ga kusabira bantu nange n'ensabira muve mu luno olugero lw'Abaganda olugamba mbu omuganga teyeeganga babalimba omuganga yeeganga biri kuba kubuzaabuza ogenze wamusamiza akusabire tayina ngatto ayambadde siripa emu ya bbulu emu ya guliini
moto enyumba ali mu yasubi kyokka gwogenda eri omusaba obugagga nga nezigule nga tozamubula ogenze eri owamusamize omusaba ennyumba omusanze mukayumba kasubi kamulema n'okusereka kalibwe kati n'okuwunyawunya amaze naku mmekata naaba gwogenza okusaba obugagga abooluganda omuganga yeeganga nze mbagamba nti mujje wange masomere eddwa mufune sente nganze kubera ojjazisangawo ojja kusangawo TV ez'ebbeeyi emotoka ennungi kalina gaggadde nga nesulira mu kalina jangu nkuwe kalina manya nkusabire Allah akuwe kalina jangu nkusabire Allah akuwe moloka yo gyeri nkuba nange njirina so nze mbagamba bwenti nti omuganga bw'aba yeeganga naffe tuyitirize nnyo okusaba ani omuganga oyo atugange okusaba Katonda kubanga omuganga asobola okweganga mu buli mbeera ku nsonga eri gye tubaddeko eya tubadde ku nsonga y'ensi okweyuzagana mu nsonga gye tubaddeko eyo okweyuzagana tulina okukola ekintu kimu tusabe Katonda oyo bw'oba oli musiraamu bw'oba toli musiraamu tulina okweyambisa omwezi guno gwa Ramadhaani wekitibwa President nze bwe twali tutandika lockdown eyo no corona bwe nagenda ku Spark TV nabagamba ekigambo eki ne President kye yampaanirako ekyo nti Lwe Kasajja ddala kasabi nabagamba tetulina kyakkola Allah ayina ensonga lwaki yaleese corona ono ayagala alabe ddala tuddukiddewa Katonda ayinza okuwa obuzibu n'akuwa emiswiba n'atunula alabe omuddu wange ono addukiddewa akaanako ne kafungalala omwami emirimu ne gimugwako omukyala n'afa oba n'alwala ekimba ekikanga Katonda n'akutunuulira bw'ati mukazi wa alwadde ekimba ekikanga oddukidde mu ssabo oba oddukidde mu muzikiti oba mu kyaki ogenze kusaba ani munnange Katonda aba akugezesa era nayimirira ku Spark TV ne mbagamba munnange tusabe Katonda yekka ayina ensonga lwaki aleese ekigezo kino ayinza okuba atubonereza nga tuyina kye twamusobya ayinza okuba atugezesa tunaddukirawa abooluganda obulwadde obuzze tebulina ddagala ebisebe bwali tebulina ddagala tebulina mpisa ebugema tebulina kiki wabula nga bakutunuulira butunuulizi mumira ku panado mira ku ki weewa amabanga weewa amabanga togira bitya era bwe nadda ku Spark TV ne bampuliriza owekitiibwa President bamutuusaako message eyo nanda bulungi ku TV nampita ne tunyumyamu naye okitegeera naye mwagenda okufundikira oba President bwe twanyumyamu naye twagenda okufundikira ng'ayise bannaddiini bonna n'abagamba bannaddiini mu ddiini zonna buli mwagenda asomese mujje tusabire eggwanga ne tukuŋŋaana mu maka ga President ne tusabire eggwanga nga tewakyali option yonna kugikola okuleka okusabira ki eggwanga nabwekityo akaseera kano ke tulimu ng'ensi ebintu bitabuuse sipiika afudde bino bigira bitya bino biderara bano beeyuzayuza bikola bitya Allah waleetedde Ramadhaani ono baba tutwadde Ramadhaani ono tugyeyambise tumanye value yaayo tugisabiremu Katonda atereeze eggwanga Katonda atereeze bakulembeze baffe Katonda tugyeyambise nga tusaba Katonda oyo kubanga ye Katonda atugambalira mu Qur'ani teri bukulembeze butava eri Katonda nze kyo kyensinziirako omulabi wa Trust Media ne Waswa Emmanuel ne nkugamba nti nze sironda era sirondanga kira sirironda lwaki one aliko sinze ya musaako simayina gye yayita kyakubiri ndi musajja musiraamu akkiririza mu Qur'an Allah atugamba teri bukulembeze butaveri Katonda ekyo nenkiraba nti omukulembeze ono kwali nankubadde abagamba biki byonna ebyo nkimanyi Katonda alina gye yayisiza bw'ati n'ateeka ku muntu obukulembeze era yamanyidirwa gyo mutwala yamanyidirwa gyo mutwala nze sikwata ssaala zange nensaba omukulembeze alikaafe omukulembeze alikaveeko I can't sisobola because sinze namuteekako ate mmanyi nti mukulembeze teri bukulembeze butava eri Katonda munnange ne bw'ono omulwanyi sanga Katonda ye yamuwa obukulembeze ajja kubeerako nze nga nnwanyisibwa ko mulimu guno gwendimu ogw'okusomera abantu edduwa wallahi nakati nkyagukola gutambula bulungi era gugenda mu maaso naye nga abantu bannwanyisiza olowooza banaasobola si be bagunteekako nabwe kityo tweyambisa omwezi guno gwa Ramadhaani tunagenda okugumaliriza ng'eggwanga litebenga nga tuteekateeka okusiibula na omanyi buli omu kyosinga okufunamu ino ki nekisinga okumanyiramu oba ino kyogerako bannaffe tuli mu music industry ogirengera otya ennaku zino nga ndaba osiriikiridde barakallahu fikum wajazakallahu khaira tokyakangamu enno sisiriikiridde busiriikirize wabula ntudde era ntetenkanya era ntambula olw'olumu bwenjira n'empitayokko naye ekitono kubanga kye nasooka okukola Allah yennyini yatukuutira ekintu ekyo
Allah atugamba nti buli lwakuwa omuswiba aba akugezesa. Yes. Bannabbi ba Allah bonna tewali Allah gwe yawanga bubaka nga tamuyisizza mu kugezesa. Tewali Allah gwe yawanga bukulu nga tamuyisizza mu kugezesa. Yes. Nze okuva ku miswiba giri gye nafuna emabega eri Katonda yansaasira ne ginjigiriza nenjifuna. Katonda alina ensonga lwaki yagireeta. Era yagimpa era gwe nasaba n'aginzijjako naye nayiga. Omulabi w'omukutu guno ogwawaswa Emmanuel buli lwofunanga ekizibu tokikkiriza kukivangamu nga tofunyeemu kyakuyiga. Gatoyize. Bw'ofunanga ekizibu kiyigemu, bw'ofunanga ekirungi kiyigemu. Ate eno mu ddiini yaffe ffe tukimanyi nti buli olaba ffe Allah atugamba mu Qur'ani nti buli lwolwala ne bwolwala musujja. Munnange Katonda aba amanyi ensonga lwaki olwadde omusujja era aba akugezesa. Alabe buli lwonoosabanga ng'okola ai Mukifo ky'okulumwa n'ogamba nti Katonda wange nzijaako obulwadde buno nga gw'oyita ayi Yesu manya nga gw'oyita ayi bajjajja biki Katonda kimunyiiza. Kati nawe ekito bwe nafuna obuzibu buli emabega eri bwe mwalaba mwenna abalabi baffe mwenna abali mu Uganda n'ebweru bw'eggwanga nabo funamu ekyokuyiga. Nakizuula nti abantu babi, nakizuula nti abantu si balungi. Nateeka thermometer buli wenteekeddwa giteeka okuva ku mmanga nzaala, kitanga nzaala, emikwano eginzaala, bentambuliramu nawo bendya nabo natambula nabo ne bennyina okuleka. Era nakizuula nti abantu tebakwagaliza kuba bulungi. Buli lw'okwata akasente kano n'onkasuka bw'oti abantu balaba bubi. Omuntu akulaba ng'oli ku kivvulu okasuka akasente bw'ati n'asirika nanyiga ne ku mutima ne guzimba ng'abaana ababe basuze enjala gw'oli mu kumansa. Omwana owuwa mubisa mugamba sirika tunanywa obuugi n'obuugi bubuze wezinze bw'atagenda okutekako ka TV atwalizeeko birowoozo obudde bukyereko nga gw'oli ku bivvulu ozikasuka bw'oti anyiiga n'awulira bubi n'abantu bennyini betambula nabo tebatwagaliza. So nakimanya nezuula mu buzibu bwennyina omanya mu buzibu obwo bwe nafuna nenkimanya nti ebintu ebyo kyova olaba mu bivvulu eyo nzijjayo kitono n'okumansa kino nategeera nti kinyiiza abantu n'embivaako. Era ntambuza sisitimu olwaleero bantambuza eŋŋombe egamba nti abooluganda naggwamu kubanga lwaki abantu kye baagala okuggwamu ko waggwamu nga bwegambye naye olina okusiibula ku batuuze bakufunye batya? Abantu okubasiibula si kyekirungi kubanga ne bw'onoobasiibula okubasiibulula natandise dda ne ku TV ze ntambulirako. Siibulula abantu wabula ate kyesigenda kuddamu gy'emikolo giri gye nategekanga ewaka nengireeta nensiibulula abantu egyo sijja kugiddamu era sirigiddamu naye ng'abantu ku TV ze ntambulirako eyo nsiibulula abantu era nsaddaaka abantu era n'emizikiti egireete ebintu ebiwandiika ebyokusiibulula abantu emizikiti gyonna ngisiibulula kati olwaleero nabika nasiibuludde emizikiti giri mu 73 ate zikyajja. Twetaaga kusiibuluka nze nja basiibululanga naye nga ndi mu nkwawa mu kava sikyaddayo kuvaayo bwentyo. Abalabi b'omukutu guno ogwawaswa Emmanuel mukimanye nti Sseekawumalu yaggwamu naye teyeetaaga kusondera. Nze nkola omulimu gwa Allah akasente kabampadde akatono nenkejjako nze ne bwensigalirawo abantu. Tusomere ku namba y'essimu tuwunzikire wano. Naam, abalabi baffe ab'omukutu enamba y'essimu eri 07721410 oba 0703513704. Engeri n'abalabi b'omukutu guno ab'ebweru abamanyi Luganda n'abatalutegeera kangisomere mu Luzungu 0772 921490 oba 0703 513704. Ze namba zange ezo bwezikubako tujja kukwatagana, muwala yazikwata ajja kuntuusaako tukwatagane tugende. Program yakutuusibwako Biva Organic Access Building Lubaga Road nozo mukusawo omukugu omutegeera. Omusawo wa Vivo Organic oyo. Kito mmanyiko. Barakallahu fikum mukwano gwange. Muku basajja abantu beezaawo ku internet wano. Barakallahu mwakwata bulungi eyo. Vivo Organic muku batu beezaawo n'atuwa kasente. Mwagala nnyo era n'omukulu Alhaji Saddam Rashid Lukwago walize ne weekwata omukutu guno kuba kye guliko njimanyi nga Vivo Organic bwe yagwekwata nawe walize omusajja wa Alhaji Rashid Lukwago oyo.
Bamala Kitonsa muganda wange oyo brother mulungi ate kati bano ba Bivo Organic bo be bakugu mu kintu kino bebabanga be bakugu kirungi nti wakube bakwekwata kati ne ba Kitonsa bano singa bajja tujja genda maaso biizini la mujjanja beggwanga mujjanja abantu b'omukutu guno munyumirwe nga abalala bibalemereddeyo mu bisindike ne wange kuba Allah kyampadde obulamu ffe tukole gwa kujjanja baggwanga Katonda yali manya kyali tuwa mubere bulungi mwena ndakika